Yes, tuli very motive. Tuli very motive, competent. Oh my God. What can I say? Oh, yeah. What should we say? What can't we say? What do you want us to say? Exactly. What do you wish us to say? I don't know. Baba Sebo ne banyabo Maulana and Rain. As usual, tubeera ku theatre La Bonita buli Idi al-Adha. Idi yokusala ebisolo olumala okukinjaga ebisolo be pa theatre La Bonita mundu eseke ba artists banja bagendo tuwerekera ba comedians Amoto Mbalanguzi Madrata Nchiko MC Mariachi Muhaji Alex abayimbi King Saha David Lutalo Nina Rose Acidic Vocals Maulana sorry mbadde ngamba bayimbi Betina Namkasa n'abalala bangi Maulana si muyimbi Maulana si muyimbi olagawa ogambe Alex Mwanja ajja kuyimba ajja kola agenda kuyimba ayina akayimba ke bwalire ntogo mwana we eri kwosa twogera ku muzannyo gw'omugambi amadda ga mukaako mu Adam Kongo tulina production tulina omanyi Maulana and Rain tukola skits ne tukola drama ne tukola comedy ne music kati ebyo byonna tugenda bicombininga tubawe ekitavu okitegedde tulina skits ezenjawulo tugenda bazanyira tugenda bayimbira tugenda bakolera stand up comedy. Oh my God, lwaki Adam Kongo mu Happy Powers ekyo mukirinde Anti jangu koolo omanye abantu bajje kuolo abantu bajje kuolo balabe anga tuvuddeo katini ku kyakivvulo twogereko ku social media tosobola kukozesa social media. Oh sahaba Islamu nango w'Oluganda salamu alaikum asidikiboko oze mwana tulako wano salamu alaikum ogamba otya naye owasaddi basebe ne banyawo ndowooza olunaku lweyongera ku nyuma olunaku lweyongera kufuuka lw'amasavu abamu ku ba artists abagenda tukolerako ye Sheikh Alhaj Mufti Acidic Vocals ndowooza ekibuzo kyombuuza lwaki ba artists bategeke babeera ne following nyingi ku social media. Ekituufu kiri nti tosobola kukozesa social media yokka nga tokozeseza television stations ne radio stations zituuka wala nnyo. Sometimes abantu abatufollowinga ku social media tebabeera mu ggwanga, so noba ne following nyingi naye nga half of it eri bweru wa ggwanga eri Qatar, Dubai nga tebajja mu bivulu. So boyina okukozesa social media okose ne TV zino okuba ng'olanga ekintu kyo bw'otakikola eyo bwe weesanga nti Katonda bajja okubeera mu kivulu kyo dani omuntu alangidde ne ku TV. naye ekintu ekyo kitegeerekeka social media yawukanira ddala ku kintu ekiri ku ground ekimanyikiddwa. There are few people in Uganda abalina essimu taka tulinga miliyoni oba 4 ate nga wogata tulinga obukadde 46 so kati golanga ku bana abalina essimu ate balina obalekayo basobola obutajja ate n'abalekera abalina essimu nabo beesunga baga tujja mulaba live ku TikTok kati ne batasobola kusasula kujja kukola ki oli aganjagula data GB ya 15 akulabira kati n'atasobola kujja. Twongera okwebaza ekifo era 92 kafe wano wetuli wetukoledde wennyini okutuwa ekifo kino ne tukolerawo ebbanga lyonna era oba oli mulungu jja mu kitunzi salako nonywa kacyayi n'olya n'emmere n'oyoza n'emmotoka. Alright, twogere ku bifaananyi bye twalaba ku trend ebyo ne Betina mwe mukyali ku bya Betina waliwo ebirala ebijja mwejasi mukyaji ng'amasimu tulina nebya Grace Sky tulina ebifaananyi bingi byokuta. Adam y'omu ku ba TV presenters betusinga okwagala nze abamu ku bakwano bange gwe siinaako obuzibu ye Adam. Yes, lwaki muwala omuntu bwakuyita ku interview osooka kukola ki before nga tonna bagenda ku interview gwe nga Ray olagawa tuusa ekibuuzo oyingira ku interview kasonywa kyayigo batadde ku mmeeza awo oyingira ku interview tuuka ku kibuuzo kyo. Okay, ka video twakalaba ng'omusajja akubuuza ebibuuzo ate ng'enziramu yo abasinga ne bagamba teyali yamulembe. Omusajja wamukola ki? Ani? Adam Kongo. Mu Uganda tolina kusooka kubaako kyokozemu naye ebyo byonna
tugenda sigala nga tugenda mu maaso tewali kisobola kutusitopinga okitegedde tewali kisobola kutusitopinga genda mu maaso kibanga banakubuuza nga teweetegese naye ng'olina kwetegeka eno generation yaffe abavubuka tugenda kukola ensobi nnyingi mu nsobi nnyingi omwo omuganda agamba mu nsobi mwe muva engolokofu ate ffe abamu tuli balwanyi tuli bannabyabufuzi ffe tuli bafayita twazze kukyusa ggwanga bwe lina baliteredde bannabyabufuzi ababitegeera ennyo banajja kubanga ebbanga lyonna lyetubeesize batudisappointing so kati ffe katwekwatiremu era n'abavubuka abali eyo bonna mbakoowoola mujje mwenyigiremu mu byobufuzi by'eggwanga kuba Ssaabasajja Kabaka yagamba guno omulembe gwaffe abavubuka so guno bwe guba omulembe gwaffe abavubuka buli muvubuka alina okwenyigira mu byobufuzi oba otya kati buli omu ajje eno collective effort kibi nnyo okubanga muli mu lutwalo mulwana munno ne bamukuba essasi ku ggulu ate n'osanyuka kitegeeza muba mukendeeza ennamba y'abalwanyi so tweyongere maanyi tweyongere vibe tusigale nga tulwana mpaka tunaatereza eggwanga n'abamu baavaayo ne bakufuula ne bagamba Rain saabiraba nga Luswa Muhammad yavaayo n'agamba omwezi ogujja gulawo essomero erisomesa nga specifically agamba agenda kuba kusomesa kye bayita ebyobufuzi asooka abisome ye ate kati anaasomesa ki nga tannakitegeera asooke yeesomese ye mpozi nga yanasooka mu ssomero edmaster yanasooka mu kiraasi oba principal yanasooka mu kiraasi ajja asooka abisome naye nga embeera we still move on era tuli ready okukiikirira abantu berubaga ndi very ready okukiikirira abantu berubaga ate kati n'amaanyi neeyongedde mangi nnyo infact nazzeeyo ne ku university ngenda kukola law sawa yo ngenda kukola law nga nalabyeko beekeeping bansibye ekimala ngenda kukola law wakati mu kulwana olutalo lwammwe nga mwagala okukyusa eggwanga waliwo abagenderera obatema enteegateega mugwemu amaanyi nga babasindika bakubuuza biringa ebyali ebiwe kakati ensonga eri bweti mu bulamu bw'ensi olina okugwa naye ensonga enkulu osituka n'okola otya bw'ogeza n'ogwa n'otasituka kutambula kitegeeza ensi egenda kukulemerera ogenda fuuka failure naye mu bulamu bw'ensi ng'oyagala okubeera prosperous oyagala okufuuka ekyamaanyi bw'ogwa ate olina kusitusa maanyi so tugenda kugwa nnyo ng'abavubuka mu nsobi ze tukola ng'abavubuka naye ate tugenda kusituka nga tuli b'amaanyi nnyo kyakuyiga ki kyewalizeemu tombuuza byakuyiga nti kungwabuuza tugende ku kirala ekya sho waliwo omusango mu kooti ne bivaamu bigambo buno bugobeddwa abantu abali baagala okumanya gwagobebwa gutya mwatuka ku kiwakina tegwali munyoggumba omusango gutabaamu nnyoggumba bagugoba kiringa bwe banaakulopa nti bakusanze ejjuba nga tewabaddeyo era ekkooti bwetunuulira nga tewabadde ejjuba bagamba kituufu omusango gwe teyaguddisa jjuba so omusango gwe bankwatira gwa public nuisance ng'era bwe muzze mulaba nti baganda baffe bali mu struggle babateekateekako emisango bagenda babateekako emisango gye batakoze gye bataziza nange banteekako gwa public nuisance ne bansiba era gutambudde kkooti kumpi okumala omwaka mulamba ne final omulamuzi yalabye ng'omuntu gwe balamba ogwa public nuisance bamugjawe waka kati simanyi bw'ofuuka kyeneena mu society ng'oliwo weebase so ebyo Uganda tuzze tubiraba nga baganda baffe babasibasibako emisango naye kkooti yannejeereza era kati ndi free sirina musango gwonna mu kkooti ensonga lwaki mbayitako edidde mujje tunyumirwa amadda ga mukaabu theatre bonita ate oyinza obeera gwe oli free muganda wo ye egijje jaggwa era okuddamu ekibuuzo ekyo naawe bajja kusiba ku lw'abantu kusabira ekyamutubako kitutuukeko ojja kuba musaale mu kunnyonnyola ensonga ezo kino kimansa nnaku buli muntu ajja kusibwako buli muntu ajja kulozaako kwada mu kkungu buli muntu e Uganda bwe tuteebereremu ojja gendako mu basement ndi free oba olinayo n'abaabo nabo balese mbawere ku lunaku ezimu ku nnyimba z'ogenda okuba ate ng'oyimba kubuli oluyimba lwa Hidigan waliwo right omu akukumba agamba Maulana and Rain
timwangu akasende kalwi just story updated clinics story updated kebera ku page ye kebera just yali apushinga show ya yali apushinga show leo na tubikola lumu kupushinga show nogano sasulo genda ku page ye genda ku page ye ojasanga video nga zigamba banange nze ndi okay ndi sorted era